naye mu byadda singa nze mbadde nsooka to be so easy for me agenda nemugira naye we mba sinnamala so hard in fact it's not tekiri profession kubanga tusobola kunyingira eno manyi bagenda kufuna ekinyegenyege nga bavudde wakufi agambe naye akayayakukaba tuwadde tusuubira David Lutalo ebintu ebimu ebispicinga up anti oba olunaku olwo tusobola okulaba omwagalo w'abangi bwewalonda mu bangi abamu okulabika nti ovayo kati ngenda kukola ntya abamu bonna mbaleete sitegedde kikwadde otegeera omwagalo oyo w'abangi gwogera okubako ku liiso sinamegera kubako ku liiso leka kulimba David naye nze sigambye nti ndi bubi teoli mwetaavu sinajjakirizi lyonna lyonna okay David Lutalo nga tugenda ddala ku nsonga endala ezikwata ku industry bintu bingi nnyo twalina business wise oba yes business wise ne hobbies you can put them together wala even nina sola kwatula business kyenkoze nemba natandise mudaala gwa nyanya nguleka nengulangira bebalina kubanga teri asobola tambulira nyanya nagenda ebiweeru avire ku mudaala gwange akaba ebiweeru bazigule wenangira awo kukizindaazi so kyoba omanya nti obudde nga nkyali mu music career yange ndiwa nnyo obudde kusinga obumala era nekuba kutunda nga njogerako ensoosowaza eya music so biri ebirala biki ebintu byanjawulo David Lutalo abantu bemu bebakusuubiramu ng'omuyimbi ng'omuntu gwe balabirako eggwanga oyinza okulowooza disappointments kigy'oyinza okugamba nti sometimes abantu zebakufuna ne bagamba oba tebakutegedde bulungi naye nga tetusobola kwesiba ku nsonga yo batakutegedde era ddala kimanyi kwesibanga nnyo jazi ku mazima ddala kyamazima gakola ki yeeyerula kati tufangayo leero bantegedde oba tebantegedde naye gwe kyobadde oyogera kirina amakulu kirina gwe kiyamba oba kirina oba kyonoonawo kigatta oba kisatu kati probably nze bingira nnyo mu kugatta nga tuli mu settings zino nga tumaliriza omwaka waliwo ebintu bingi nnyo resolutions zimanyi wavukola omwaka nga tutandika biki byotuuseeko byogamba alhamdulillah when it comes to 2023 mukama katonda mwebaza nti bingi byantuusizzaako nebyatanatuusa katugambe nti tunasuubira nga wogambye nti watuwa bagongote concert tusuubireyo concert ezinaaba mu time frame nga yemu owabaddewo akapa concert ewete mu myezi eneena yesebo myezi eneena kati nze nkubuulira naye myezi ena kitono manyi okumala wiiki nambanga zonna engende busooka n'ogamba nti kati mubusooka kankole mu shop muzikola muvaayo kubanga abantu baba bangi tukole shoba etalina mu bya muziki naganze nolimba walukubye mufa bufi bali banzise nanyumizaawe emboozi wali omukwano gwe yali yesiga ennyo n'akola bwati nagasho tukikola konze bwogambye nze ate muziki mwanyanji kati abasajja bakutegeka bulijjo kugamba tewabasingise kulabika nti banoonya anti nze musajja yasembayo okwetegeka seyinaako obuzibu omulala bwategeka ekitegeeza gwe kusera nawafunyidde akakopo okubeera ne patana oba okitegedde bulungi muba mugenda kusharinga losses muba mugenda kusharinga amagoba so omuntu bw'abazze mbeere ate yateekamu kitegeera yagenda okuteekamu okulanga show so tewaba problem akataleke kakunga tugenda ku concert eno ebintu David twabadde ne High People Awards ezabadde ku Serena president wo Eddy Kenzo yafunye Male Artist of the Year ne Artist of the Year okyogerako ki ku nsengo eyo
kati ate bw'aba yagifunye badde yagalanje kibi twanonyeza erinnya lyo nga tetuliraba mu awards ezo ntidde mu banominees tewalina wewalabikidde simanyi zabadde nnyo mugumize nali mu show zange samanya nnyo bigenda mu maaso mu show I mean mugundi awards ezo n'ekirala interest zange na awards zenkyogerako nti nze awards ezitaleeta twazifuna dda tewali kifunaddwa kipya tewali kyetutafunyeeko so sikitwala nga kibi ate Kenzo bwaba performinze bulungi n'akifuna then kikirungi naye nze okusinga njagala nnyo bwe nkola show abantu ne bajja award yange esinga okwawadinga award kuno kulaganya amaanyi g'omuyimbi nti aba akoze nnyo tugambe nti gwe tokoze nnyo otakuwa award zino mwagala ndowooza nfunemu obujja obunyigira Eddy Kenzo kubanga yafunye awandiise naye nga sisobola kikola ekyo oli muganda wange waba yakoze bulungi abadde n'ennyimba ennungi mukwano gwe yakomyewo ani omukulu Mayinja mwami Mayinja mukulu wange myezi my friend sitayi friend wange so simanyi obukwatako bumanya nange mbiwuliranga kuba biwulidde ate omuganda okukomawo wayagala okuddako mu Uganda akyakola impact music industry ya Uganda oyo tumulabirako bingi nyo twetaaga omulabirako abaana abaliddawo bakyetaaga omulabirako bintu bingi bantu bayimbi bameka abakozi byakakola ate waliwo kigambibwa nti yayokya ng'enjogera w'ennaku zino weegamba eyo sibimanyi tokkiriza nti omuyimbi asobola okwokya Katonda yasalawo nze sibimanyi naye nze manyi kimu nti Mayinja yakola kyakola kyotayinza kujjawo ekikola era ekitali kyangu kyakubeera nti omuyimbi yenna agenda kuva eri akikola Bazifuna naye ekikulu nti tuyozaayoza Kyabazinga n'obusoga bwonna kubeera nga Kyabazinga yafunye omukyala sanyu lyerere Uncle David kayimba mu buyimba bo osobola okuweereza Kyabazinga n'ogamba nti kayimba kano singa yakawuliddeko ku mukolo nadde njagala ayimbire mukyala we onteekakaka mwenyu ebisikusagisa kwendayirayirala kumbano gisala mpumira kwagalira ddala ng'omuvubuka tulabira ku bakulu baffe omukulu kabaka wa Kyabazinga waba yavuddeyo n'akola embaga David Lutalo naye wawulidde ebikonge byabadde mabega w'embaga ye ebikonge Lutalo wootuuse olina ebikonge nga Kulamaani ebikonge byange Kulamaani baaba wange tannalowooza bukyakwasa nze nezisimpa kizze kimanyikibwa nti nga otegese maiden concert yo mu kibuga atotera kuba na concerts within the period munna embeera nazo ate nofidomusi tetwajjeeko nzije waliwo yadagenda ojjuko tugamba katusooke tubaleke kubanga waliwo audience era bwe twawulidde ekyafrika tumanya audience eno esobola okugenda ate nesupporting kubanga omuntu asobola okugenda ku freedom city asobola okugenda wa naye ate okuserena byanjawulo kyembadde ngamba nti obanga otegese concert ebiseera ebisinga tubadde tetutera kukulaba nnyo mu kibuga ate ng'oyimba mu bifo ebyenjawulo mbadde nkola mu kibuga freedom city mbadde ntera ogikola mbadde ntera okukola emikaani mbadde naye zona audience zenoonya kulungi tulaba nga tusemberedde ennaku z'omwezi eza Christmas ate ng'ekivulu kiri mu January ate ng'ennaku z'omwezi 26 twalabe bakulanzeeko ekigwako audience zanjawulo munnange audience zanjawulo kiri ngamba audience y'okuserena gyemaze emyaka 15 nga siyimbirangako kintu kiri totally different ate nze mbagamba oba nakyogeddeko ddawa nti gwokeera ku mulimu buli lunaku
kati nze akoze after 4 months lwaki olaba nti nkoze kyamaanyi singa patana wange tugenda okukola naye singa twakimanyi twanditudde tugamba naye kuba abantu ddala abantu abamu bakinete embuzi bankoze likodi okubeera nga nzira wano ngaokola bakitwala nga likodi naye sikitwala nga lwaliko okunyuja naye sikitwala mu mbeera yawe kitwala kubanga singira nkokuserera kube kwaba abantu bokuserera ogamba ogenda kukola konsati y'ababongote olowooza oba tuzibidde ku bantu abamu boyimbira abanaddala abawagizinga okuva eruweero abantu babamanaaka mu katale boba tobazibidde mu kisa boyimbira bulijjo ninda balumba nga bwobookera ku mulimu gwobuli lunaku nze kati nkoze show after 4 months bookerayo buli lunaku ani alina omukunze keera buli lunaku n'ogenda toyosaamu n'olumu nze ngenze nkawabula emyezi ena nengenda nenziramu nenkola show eryo nabazikola no every Friday ngaalina wabeera buli Friday obamanyi omanyi schedule nga buli Friday just being at work kali agenda kukolera olina okukola bunyini so ndi at work ngenda kuddayo kuserena nga kuba abantu bawuliza kinjagala nkonsentratingeko okuwa serena kyeyetaaga ng'ekifo ekyo sente basasudde $15 bafunye batya ekyo kyebasasudde manyi tebandawutina naye ngenda kikoza ate kajanja bwenyiiga ndowadde tukimanyi omanyi okunyiiga mumanyi kunyiiga nti owulira obusungu naye waliwo passion gyoba ofuna nogamba oyo alina obusungu alina obusungu onyiiga nengamba ndisuni ogambe wakuserena engeri gyomaze ebbanga nga toyimba emyaka 10 kyanjawulo ki kyogenda oteeka ku serena ebitannabaawo yabagamba nti nja kukkana nnyo mbamba lingi kubanga tegwamu nina byenda okukola tutulowooze nti wetuva ku mubabongote main concert yo nga yenyini tugenda kuba ne extras because after tuba tumanyi wabaawo ebiddako nze ntambula Uganda ekyo bazze bakimanyi ntambula Uganda yonna nengenda north sinagenda eastern sinagendayo kiyona yonna nemba kubonga